kasitenseri betegedde y'omuwala gwe njagala yeggwe. Bebe nawe ngamba nsula sebaserera tikiti wezigula wezikulaba zembukinga mulabeko nengolwalera baby 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 mama sikulira ekyenkusaba wulira kingamba naawe oba naawe olinga talaba webuuzeeko buli kadde gwesize nnyo naawe kyokka kusinze watanjagala ngenda kaaba manya nina taata nina maama ndi muntu nga gwate nange nina omusaayi kati kwamanyi Omukunja nyongereraako taata atuwa amazzi awula Mukunja nze nga sabye bagwa otyo gamusaba Katonda Mukama Katonda batuwa amazzi nze ate abampa Katonda atwama enkuba ennaku zino Katonda atwama amazzi Sheebah yakimanyi kyentegeeza ng'ali bubi nabyo byogedde mu kamera Katonda w'obulamu Katonda atuwa obulamu Katonda w'obuyinza Katonda webale tuwa bulamu webale tuwa amazzi gakunywa webale tuwa mmere webale tukujjuza nsawo zaffe ne tubeera nga kale nga tulina ssente n'abalala bonna Taata Yesu webale tuwonya webale kutunaaza webale kutuwa mukka gwa kussa era tuli basanyufu webale tuwa ssanyu Taata Yesu tukwegayiridde era otuyambe tubeere nga tusobola okutambula kuba mibiri temuli bulungi maanyi lino si lyessanyu Taata Yesu Mukama kyonna kye twatuukako tusumulule Taata otusumululire ddala tube baana bo nga tusobola okukanulanga ne tuba tulya emmere etuzaamu amaanyi Amiina agambye nti Katonda yebale tuwa amazzi bagagambye obadde omanyi agamba gawasa yakuwaga kunywa gokka musabe n'amalala gajje kuba oli bubi ali bubi ebyaddala mwebale kutulaba yonna gye musinzira okubanga mutulaba Hands for Life agemanya gange tuli ku Wonderboy UG nate era ndi ne Omukunja Atasera kussa King Sheebah betujja okwongerako abagole eba ennaku zino tuwongerako nti abagole abaffe abendi nabo olunaku lwaliro era njagala tuwayemuko ate tulabe olunaku tulubalunyumize nga bwe lutambudde ebisinga ayino abamubuuza ki ekigenda mu maaso but olwaliro tugenda kwongeramuko eddakiika eno yennyini batubuuzeeko ate tutandikirewo omugole King Sheebah. King Sheebah. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Omukunja tudde mu Luzungu. Omukunja yalwerabidde. Ababuuzeeko mu Luzungu. Yalwerabidde? Obulungi bw'oliko nkola na nsobya okugayaalirira labayo ebiso obunnyo bwerundaga kawato obulungi bw'oliko nakola na nsobya okugayaalirira labayo ebiso obunnyo bwerundaga kawato kukubye ka surprise kasimayiro kako surprise ogwana ka surprise oli kalungi onyuma surprise nye wamponya ki ekisi wamponya siriddira mabebi enseneringa yo bikole kimuluma afiire mu bizigo kati byonna birye ebyange birye Sheebah birye Sheebah byonna birye bwe biggwawo nangundye Lara masi Sheebah wanji bwe biggwawo namulya yamukomba bukombe omulekaawo muwalabanye guno mwana nga mulungi mwana w'amaanyi
Sheebah ng'oli kalungi. Anti munabungi bwa mama wange tewamulaba. Nedda tomuwaayiriza. Anizi wamumatu. Aya katubuza abatulaba bo batubuulire. Abatulaba buno obulungi bwani. Sheebah yagamba bwa mami Omukunja agamba nedda. Bwandi banga abujja ku nze. Buliwo nina nosigo bulungi naye bayizawo ekyogereko. Buli lwakuliraana. Buli lwaninaana. Naye gwe akafaananyi kaliko ennyo. Olaba afaananyi ngenda kabateerawo. Aka King Sheebah ebiseera ebyo. Ebiseera. Naye kimanyi we besanga beyitako. Yeah, I'm very sure King Sheebah writing about now. Bw'osanga oyo gwe tulaba awo. Mweyitako bulungi. Omu amala tukeri nagamba munne King Sheebah mumulabyeko nga ye gwe yeebuuza. Akafaananyi ako kalaba Sheebah. Wenkalaba nzijukira vibe ze nasabeeranga muti nali nkasanga abasajja nga bo bandaba bulayivu nga bagamba oba waawa. Kali ng'okyali ku street. Aka akafaananyi ke tulaba. Olabira ddala nga linnya ki? wali weeyitaani ebiseera ebyo. Manyi nakumanya. Neba ne tunuulira ono King Sheebah otunuulire n'oyo. King Sheebah twebaze ku Katonda. Mullo si ffe tukikoze tetwewaana. Nange kambe sobola kwewaana nti nina kyenkoze naye twebaze Katonda boy. Sabayo essaala y'oluzungu awo nyimpimpi. Safari mu ggulu Katonda. Ya luzungu mugole. Mugole ya kiba kyetaganga wamu. Kwani siri nice. Kale tusabe yonna y'amangu. Tosaba ya kitafali mu ggulu eyo bagimanyi. Abafazi ogimanyi. Kati sabayo ey'Oluganda naye nga tosaba bino kitaffe ali mu ggulu. Saba bigambo bya bulijjo. Bwebaza Katonda. Nzibiridde. Katonda w'obulamu, Katonda atuwa obulamu, Katonda w'obuyinza. Katonda webale tuwa bulamu, webale tuwa Maziga, webale tuwa mmere, webale tukujjuza nsawo zaffe ne tubeera nga kale nga tulina ssente n'abalala bonna. Taata Yesu webale tuwonya, webale kutunaaza, webale tuwa mukka gwa kussa era tuli basanyufu, webale tuwa ssanyu. Taata Yesu tukwegayiridde era otuyambe tubeere nga tusobola okutambula kuba mibiri temuli bulungi maanyi lino si lyessanyu. Taata Yesu Mukama kyonna kye twatuukako tusumulule taata otusumululire ddala tube baana bo nga sobola okukanulanga ne tuba tulya emmere etuzaamu amaanyi. Amiina. Agambye nti Katonda yebale muwa mazzi. Maanyi. Waliwo agenda isuwe Katonda tuwa amazzi. Katonda tuwa otuzzi otw'okunywa. Gakunywa gagambye. Obadde omanyi agamba gawasa. Kale. Mukuzeeyo okuwanga ye ayongerayo ebyoyo. Yakuwa gakunywa gokka. Musabe n'amalala gajje. Kuba oli bubi. Ali bubi ebyaddala. Nawe nkujandeka. Anti musabe Katonda yagagabe yakuwa. Mukama Katonda bampe ku mazzi ddala. Neetonze ndi mwana wo mba nasobya era bonna abali wano we tuba twasobya tusonyiwe tatusonyire ku mutaata tuli bana bo tufukamidde twetonze twombeese otuyambe taata. Atuwa amazzi. Obulamu bw'ojja. Nze nga sabye bagwa otyo gamusaba Katonda. Mukama Katonda batuwa amazzi. Nze ate abampa naye Katonda atuwa enkuba ennaku zino. Katonda atuwa amazzi Sheebah yakimanyi kyentegeeza ng'ali bubi. Nabyo byogedde mu kamera naye mama nebite. Ombulirako. Kiki nkubulira? Waliwo kyotemanyi? Naye Mukunja agula obusera. Gula obusera.
Gwe tamanyi bwe babutonda. Enfiira mukulowa. Nfiira munawe. Bwe nfuwa Olwa nga Mukama ate amazzi. Nze amanyi Olwa olwo kirunzigusa. Okugusa ati. Lunzigusa. Ewa. Ku kitange ne mugwa mu kifuba ne mugamba taata waliwo alufuuye Olwa. Ate kiba kikuze wa kitaawo. Labayo anti labayo wena kigamba omuntu omulala ojja nnyigo jalooza muno bba wange. Nogas tino Omukunja yanfudde olwo naifuuwa. Lugalu mukale nja kusatu. Ya naye Olwa naye lukyalimu. Nukukola ki? Naye nze lwina ngajja lunyingira n'empulira ddala nga n'owulira ki? Nga ntudde walayi nga asaana kuleetera ekikopo ky'amazzi. Naye Mukunja naye Olwa N'olulala. N'ebintu naye Katonda oba abakazi yabakola atya? Mwana. Waliwo nawali omuwala girlfriend woli guy neighbor wange. Ye kyasinga omukuba ewa boyfriend we kisiimuula. Era ye kimusibyawo tadda waabwe yalemera. Kisiimuula. Grab. Abantu abatulawo kyo bategeera. Wali awo naye kakati waba Sheebah nga ddala kunze nzenna. Olwa nga wenfuwa Olwa kugambya akola atya agguka nga luwa yerumuggusa. Naye kisiimuula kyeza n'owe kisiimuula kisobola. Abakazi akantu katono nnyo akamukuumira ku ggayi. Naye ekisiimuula we kituukira Olwa nowage oba nje ndaba awo kikinene mu kisiimuula. Kati Olwa lulimu ki ekisiimuula wandidduka nakyo. None Olwa tewali kirulimu. Byonna era byebyo. Akazi atuulire kiki ddala. Gwe Sheebah kafaananyeemu Sheebah kalungi ate ludda kafaanana Spice Diana ate ludda kafaananye Mary Butter ate ludda kafaananyeemu Olwo yagamba kafaanana Zari. Just wakuba nti ko sikeeru nnyo naye bafaanagana. Naye era ekituufu kiri yakubamuuko. Yakuba. Oyo mwana we kata. Yakuba. Akuterezeeko. Ngamba nti ye. Sing, give me. Sinze ngamba nti ye. Zula sebase leero. Tikiti bazigula we zikulaba. Nze nnyina bugumulya laavu njagala buukinge. Eno sigiri. Baby mama. Mpuliriza. Yenkuseba owulire kye ngamba naawe. Kuba naawe olinga atalaba. Beebuuzeeko buli kadde. Weesizeeko naawe. Nzize duwe tanjagala ngenda kaaba. Manya nina taata, nina maama. Ndi muntu nga ggwe era nange nnyina omusaayi. Kati gw'omanyi. Mazima. Omukunja yaba amanyi byakusaaga mba munnyo. Naye ddala Sheebah alina eddoboozi. Simanyi. Obondeka nfe ng'olaba kasite enseri beetegedde y'omuwala gwe njagala yegwe. Bebe nawe ngamba nsula sebase leero. Tikiti bazigula we zikulaba. Nze mbukinge mulabeko nange olwaleero. Baby mama. Sikulira. Ekyenkusaba wulira kingamba naawe. Kuba naawe olinga atalaba. Weebuuzeeko buli kadde. Gwesize nnyo naawe. Kusize watanjagala ngenda kaaba. Manya nina taata, nina maama. Ndi muntu nga ggwe ate nange nnyina omusaayi. Kati kwamanyi. Mukunja nnyongereraako. Aluna mu biro. Zolimba baluyita batya? Olupya lwalina. Olwo. Luno baluyita abatulaba batuyambeko. Tiketi. Baluyita tiketi. Baluyita tiketi waliwo n'akayirire namuliro. Abena kati.
bagamba kayimbe kanyimbire kanyimbire mutulire kano enkofiira zange ziriwa ne baleti omutwe gwange empewo egira negufuwa nempulira nga gugenda soko yimbe akayimba Sheebah soko mpe enkofiira yange yiri omutwe empewo egenda negufuwa kati nkuteekewa fitinenye batalaba oba nkuweeki baby nkuweeki sikuweeki munnange kana kayimba k'omukwano kako katene ku mmemme sempulira kwagala kukira ensibwere hani kimanye mumya tumutima guzitolitsikako balala njagala nganze wenkwagala kukira balala mpaana nsitula njoyota yampunya waya njoyota kyalimu oba nawe oba ogira nawe n'ogattamu akafunawo koyisawo ngassemu kange nawe ogasse weeteereddemu akayimba kanyumira nnyo ayolinda mubiri ngekutwala okole kava yaki yakakayimba tugenda mu mikolo sawa yonna atannategeka lugoye lwe omanyi kati wali abamu babadde babirabanga ebyokusaaga kati ngenzi olaba abasinga bategedde nti byaddala omuyaaya agenda kuba akaana embaga leero tubadde kuki olunaku lwonna olunaku lulamba twafunyeemu obuzibu nti King Sheebah gawuni ziri 3 ate jjukira omugole alina kwambala gawuni emu bali baali baafuna aba Esther School of Beauty then Space Diana naye n'amuleetera gawuni okuva e Dubai then waliwo n'abakushona kushona fashions nga nabo bamuwa gawuni kati nga tulina okulwana balabe nga gawuni bakanyiza zonna azeegezeemu tukanye tugende ne gawuni etya emu gy'alina okwambala ku mbaga so kati leero byasiibyemu yasoose wa Esther eyo ku Mabirizi complex mu kibuga Kampala Esther School of Beauty then be bakoze ne makeup what and what then wavuddeyo n'agenda ewa kushona obudde ne butukwata kati wa Space Diana kyemanyi agenda nkya obudde bwakubirira kuba ate yonna ebiggwa era afulumamu agenda Kenya nga alabika bulungi bakyetaaga omukyusa ate nga bo bagamba kakyali ku ntandikwa jjukira nabo oli eyansiba nabo baagala omukomerera afiire mu kakebe k'ekizigo kati kyovula abakola Sheebah bano abali okola bino bye bakola Sheebah bali bikozesa kajanja kubanga ebyo byandibadde miliyoni za ssente ezo engoye nga wooziraba biki naye bali jazi bikola bukozi ano bagamba bw'aba yali ayagala mukunja afiire eruzira kugamba obulamu bwa Sheebah na budobonkane kati katumulageko so kakati boy gwe kyolina omumanya simanyi naye kyaliko eyo nga naffe tetulina kyamukolera akaana kaako kakyusekyuse dda yinza okugamba si nzaalwa yaawa Sheebah so n'olw'ensonga eyo nze jakwebaza bwebaza mwenna boy
ne bafaani baffe mwebale nnyo tubadde ku live ng'abantu baliwo mwebale nnyo mwebalire ddala era abantu abo abatwagadde ne batuyirawo omubiri mbasaba nammwe mubaagale mubawagire mubabeererewo anti Esther oyo Esther School of Beauty we Kampala ku Mabirizi Complex boy omukyalo oyo mumubeemu kuba tulimu atubaddemu boy iyo omuntu akulaga omukwano n'ogamba ono nga nalwo mumulaba so akagole kaako wanoona wali wajjula magumba naye oba gaalagawa boy nze bye bikawalanya tatwegendawo egenda wano Sheebah olidde otyanga oyambadde gawuni mpulidde emirembe ngambye Omukunja mukolere ekyo bamuwe eki basagala na wamundu nga nti ekyasinze simatuka muli owulidde ng'oyagala kumpaaki nze mpulidde ddala njagala kuwagumu njagala nkitegedde kati ekyo kimu kale ebyala byoyinza omuwa ekyo kiresi byasaana ebirala asampulira nga tandise nanaagira nomanya aba nenjagala muba bokisi yaki manyi bokisi ya yogurt abunywe owulidde ddala ng'abagole bewali olabyeko ku bagole nalabako ku bagole ku byaddala ate nobeerawo ku mukolo owuliddeko ng'obafaananyeemuko nga baleeta ebintu nga beetisse bonna ng'ente weeziri sooda byonna ebibbo batademu amatooke amawaate awo enkoko zonna mbaga embuzi bati olindirira bulindirizi kusamba gawuni era okujja tumaliriza gawuni egenda sambibwa atanategeka ngoye ze za mikolo asigala talaamu omuntu ayagala okubeera ku mukolo guno babo obagambye beetegeke naye yagala okubeerako omukolo tewali kyetaagisa yambala ngoye z'onyume ate omuntu ayinza ogaa gwaddi Desemba ono pulogulaamu oli agisazeemu Desemba ono kuba kati ebimu ku bitusibyesibye byebino ebyaba abamukolako okukkaanya biki byayambadde biki kati n'ab'e Kenya bali buli ajjukira Kenya yo ya booking bwadda n'okubeera wano e Uganda ngambye tuli ku lutalo buli lunaku lwaki temutuleeterwa King lwaki temuleeta King Sheebah olwo okitegeera ate nga Kenya tasobola butagenda kuba jjukira twakyogera in time kati ne wabawo bafaanizi abatulabira ku TikTok abatulaba ku mitimbagano okwo nga bannayuganda naye bakolera Kenya nebayo n'abeeyo Kenya tulinayo bafaanizi baffe bonna ne bagamba King Sheebah tumwesonga kati bamulinze Nairobi so tetusobola kusazaamu pulogulaamu eyo naye tugezaako bikubirira mangu jjukira bino ebintu singa byakolebwa dda King Sheebah amaze almost abadde amaze emyezi girimu emeka nga nze siri naye so kati oba oli awo singa wano twayitawo dda nga tuli ate ku step ndala muko but as well tetunaba tudireyinze so tugezaako bikubirira speed ne Mukama tuteeremu obwangu ne bafaani baffe bongere okutubeereramu kino kyo tukijja basibuli abalungi we are for the wanting for the enyongerezeko for the people for them after the swimming after this after the swimming
twatuuse dda mu tuli mu swimming gwe kyomanyi twakulosizza dda tuli mu kuwuga mugole Anti love ekwata oba tokyabitegeera. Jogere ku kasikiti ke mwazanye ejjo Omukunja. Mudduse ekibuga kyonna. Ako tukakolera vidiyo yaako twafunye n'omuli Uncle Abitex yatuyise dda. Lwakuba leo tusibye bizarre tukakolera vidiyo yaako bane tunnyonnyola abantu batubuuza kameramani yalaze kameramani yaani mukyali naye yabuze baagala na kumulabako. Lwaki tewamutaaginze? Namutaaginze naye peegi ze wandi mupininze mu comment. Kye ngenda okukola batugamba oba yabuze babuuza Sheebah ebbeere ddala teryagudde Wanfubutudde naye akantu Sheebah tebakooye. Akantu ako kanyumidde tebankoonye. Ngamba tewakooye. Nakooye. Eyo tujogere vidiyo yokka. Bannange eyo vidiyo kunnyonnyola ebyo byabuddewo okudduka ekibuga kimalako. Mweraba Mukama abakuume katubikole mu vidiyo eddako.